Mu bbaluwa gye yawandiikira sipiika wa palamenti Jacob Oulanya nga 26 omwezi gw'omunaana omwaka guno, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yagaana okussa omukono ku bbago ery'ekitavu ky'abakozi oba NSSF Amendment Bill eryayisibwa palamenti ye-10. Ebbago lino gye buvuddeko lyasindikibwa mu kakiiko ka palamenti akavunanyizibwa ku kikula ky'abantu okuddamu okulyekenneenya n'okukola kwemulugunya kwa Museveni. Olwaleero ababaka kakiiko kano basisinkanye era ne bakkiriziganya okutandika olunaku olw'enkya okulyekenneenya. Bano beewadde ennaku nnya zokka okumaliriza alipoota yaabwe. Olwaleero batuleese wano batubulire engeri bbiiru gyeri, then kuva nkya tugenda kusisinkana Ministry ya Labour paka ku Lwakutaano. Nkimanyi nti by Lwakutaano oba Lwakuna tujja kuba tumaliriza bye tugenda kukola. Ssentebe w'akakiiko era omubaka omukyala akiikirira Kyegeegwa Flavia Lwabuhoro ategeeza nga bwe bakkiriziganyiza essira okulissa ku buwaayiro bwokka Museveni bwe yeemulugunyaako. Tuyina okutunuulira ennyo bbiiru nga tutunuulira ensonga zino ezirabika nga ezitakkaanyizibwako. Ezo ze tujja ennyo okuteekako essira, naye bw'anaalabikayo ensonga yonna ng'eyo tetusobola kugittira ku liiso, naye tugenda kukola ki? Kugiteeka mu discussion yaffe tulabe ng'ekintu kyonna kikolera ffenna. Obuwaayiro Museveni bwe yeemulugunyaako mulimu akawayiro namba 2 akatundu akookubiri akakkiriza omuntu aterese ne NSSF okumala emyaka 10 oba yawezezza emyaka 45 newankubadde nga tannatereka okumala emyaka 10 okukkirizibwa okufuna ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi z'atereka newankubadde nga tannaweza myaka gya kuwummula. Museveni ayagala abo bokka abawezezza emyaka 45 kyokka nga baterese okumala emyaka 10 baba bakkirizibwa okufuna ensimbi ebitundu 2 ku buli 100. The president is saying, yes, you should have served for 10 years, but you should have clocked 45 years of age. So there is a contention there too, that you must be 45 years and have served for 10 years. There is something we shall need opinion from the stakeholders, the different stakeholders. Museveni rawakanya n'akawayiro namba 2 akatundu akokusatu n'akokuna akabadde kakkiriza omuntu aliko obulemu okufuna ensimbi z'aterese ebitundu 75 ku buli 100 singa amala omwaka mulamba nga talina mulimu. Ye Museveni ayagala omuntu ng'ono aweebwa ebitundu 40 ku buli 100 byokka. Ensonga endala eyaliko enkalu ye ya minisitule erina obuvunaanyizibwa ku kitavu ky'abakozi wakati w'ey'ebyensimbi n'ey'ekikula ky'abantu. Museveni ayagala minisitule y'ebyensimbi yokka yeba n'obuvunaanyizibwa ku nsimbi z'abakozi. Abakulu minisitule y'ebyensimbi, abakulira ebibiina by'abakozi, abaddukanya ekitavu ky'abakozi, ekibiina ekigatta bannamateeka n'abalala be basuubirwa okulabikako eri akakiiko. Kinajjukirwa nti abakulira NSSF balangirira dda nga bwe bali abeetegefu okusasula ensimbi ezikunukkiriza mu 500,000 eri abakozi singa ebbago lino liyisibwa. Ziwa NTV Akawungeezi.